tukozesa alphabet ababaddeko babadde ba UPC kati UPC kyekibiina ekisembayo mu alphabet z'ebibiina mu Uganda ate DP kyekibiina ekisooka kubanga kati CP tekyali mu iPod kati oluvannyuma lw'emyezi 6 nga 25 mu gw'omwenda tujja kuba ate tujja kukulemberwa FDC oluvannyuma FDC ekwase NRM oluvannyuma lw'emyezi 6 FDC ejja kukwasa President Museveni manya FDC ejja kukwasa Jema kati Honorable Asuman Basalirwa ajja kutukulembera emyezi 6 oluvannyuma akwase Mwami Yoweri Museveni. Briefly, osobola okutukoberaku, is it now 8 years? What are the success stories? iPod kati myaka 10. Myaka 10. Success stories emyaka 10 mu iPod. Kirungi nnyo n'abavuganya okubeera ne platform ebagatta. Kati nga mmwe abali mu bya broadcasting mwina okubeera ne we musinkana ne muteekawo amateeka agabatwala mu maaso ne muteekawo engeri empisa kwegamba ne banks zikola abasuubuzi newenkubanga buli musuubuzi ayagala ye abasinga munne naye nga mwina okuteekawo rules ne mu Uganda tulina FUFA tulinamu teams z'omupiira ezikayanira ebikopo n'olwekyo iPod ekoze kinene nnyo okubeera ne platform etugatta tulina we tusinkanira ekyokubiri iPod eyina international partners tulina Netherlands Institute for Multi-Party Democracy eyo yo NGO ewagirwa government ya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy egezezaako okuyamba ebibiina okwezimba ekisooka kuteekawo civil service mu bibiina bannabyabufuzi tebasobola kukola accounts tebasobola kuwandiika proposals tebasobola kuwandiika reports n'olwekyo batuyambyeko nnyo policies tusobola okuzoogerako naye walina okubeerawo abantu abalinga ba technical people abakola emirimu egyo iPod yateekawo capacity strengthening project tuyambye kinene nnyo okubeera ne ba policy analysts mu buli kibiina okubeera ne ba full time accountants mu buli kibiina eyambye kinene nnyo okuzimba ebitongole by'abavubuka organiza abavubuka n'abakyala eyambye kinene nnyo okututraininga engeri gye tusobola okuwandiikamu manifestos zaffe eyambye kinene nnyo okukola training mu ngeri gye tusobola okukolamu campaign iPod eyambye ne abakulembeze baffe okusobola okutambulako mu mawanga amalala ba secretary generals baali Ghana ne bagende Namibia juzi baali Zimbabwe South Africa bagenda balambula amawanga amalala basobole okulaba ku nsi endala engeri zitunkamu n'ebizibu byebimu kuba wobeera mu Uganda oyinza okulooza nti ebizibu by'obufuzi biri mu Uganda wokka naye wootambula bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya kati bannaffe bagenda bwe bakomawo batunyumizaako ne batubuuliramu engeri bali gye batunka n'ebizibu ebiri mu bibiina. Osobola okukoba otya omuntu emyezi 6 egya UPC to evaluating success oba achievements nga 2-3 kosuubira okuzimbira OLS oba ezira kintu kyonna kyonna UPC mu kubona okwo kyetuuseeku mu bukulembeze bwayo mu iPod? Oluusi abantu babadde bayisaamu nnyo amaaso mu kibiina kya UPC nga bayisa nnyo n'amaaso mukulembeze wa UPC naye njagala bannayuganda bamanye nti nga bwe mujjukira obukugu bwa Dr. Obote mu byobufuzi omuntu
abadde n'omukisa okubeera ne muzeeyi oyo emyaka n'emyaka ng'amuli ku lusegere, buli gwasinkana naye aba amusinkanye, buli byayogera naye aba abiwulira. Kitegeeza nti Honorable Jimmy Akena ayina bingi byayize okusinziira ku muzungu kyandiyise proximity, n'olwekyo ayina ebisaanizo. Ekyokubiri, mubaka, n'ekibiina kya UPC kiina ideology. Si bino ebibiina ebijingirire, ekibiina kyojingirira nti mulimu ebibiina ebijingirire mu ggwanga. Omanyi oluusi abantu bwe baba nga baagala kukola contract bakolawo company naye nga company terina mirandira, kwegamba omuntu wawulira nti bagenda kulongoosa oluguudo luno n'agamba kati kanteekewo company nsobole okuvulira ku ssente ezo. Naye omuntu atandika company nga mukwano aba yatuula n'agamba nti Abannayuganda baagala sabbuuni era bajja kumwetaaga buli lunaku, baagala butto. Omuntu atandika company nga mulwana n'agamba nti abantu bajja kwetaaga benseni, entebe, toothbrush n'ebirala. Eyo enjawulo eri wakati w'ebibiina nga UPC ne DP n'ebibiina ebirala. Kwegamba ebibiina ebirala biri ebisinga biringa nga parachute esobola okujja mu emergency. N'olwekyo ensonga ezinsanyusiza ku mulembe gwa Jimmy Akena nga chairman wa IPOD Summit asobodde okutukulembera tusobole okubeerako ne summit, kuba NRM ebadde eyisaamu nnyo amaaso mu IPOD esalawo, NRM negenda mu parliament neyeegaana IPOD byesazeewo. Zijjukira 2010 IPOD yasalawo nga ne Right Honorable Mama Mbabazi mwali, oluvannyuma ndowooza President Museveni n'amukanulira amaaso n'agenda mu parliament n'abyegaana. Twatuula ne summit, era summit eyo eyali Munyonyo yayamba nnyo fe okuvaayo n'ensonga ezituluma. Ensonga esooka, embeera eriwo mu ggwanga ng'ebibiina by'obufuzi naddala bali ku ludda olw'opposition tebasobola kutegeka bintu byabwe nga rallies, enkuŋŋaana. Juzi ojjukira twali Jinja ne batukuba teargas ne batugoba ate nga twali tugoberedde amateeka. Twasalawo naye temufunye ebbaluwa. They had not cleared your meeting. Ebyo tebiri mu mateeka, ebyo byonna tebiri mu mateeka. Era mwe mwajja kukola bukozi kivulu kuba you knew very clearly nti IGP yali tabawadde lukusanga nga rallies endala. Kwegamba gwe ng'omunnamawulire njagala omanye nti obuyinza obw'okukola rallies buva mu constitution. Kati Public Order Management Act ewa poliisi obuyinza okusobola okumanya biki ebigenda maaso, naye nga poliisi terina buyinza buyimiriza meeting. Kwegamba to regulate does not mean to prohibit. Naye olw'okubanga poliisi yaffe yeewunziseemu ku saidi ya NRM, awo wewava obuzibu. Naye IPOD Summit yasobola okuteesa ku nsonga eyo. Twayogerera buli muntu, n'abataaliwo twasobola okuboogerera. Twayogerera FDC, twayogerera Kano Besigye engeri gye bamuyisaamu, twayogerera ebivulu nalaba, twayogerera Honorable Robert Kyagulanyi, MP wange webugundi owekitiibwa Asumani basalirwa ow'Ebugiri municipality ng'asimbye ine isira ku bivulu bya Bobi Wine. Kwegamba abantu balina okubeera n'emirembe gyabwe mu mateeka. Tekiyamba omuntu yenna okubeera n'ettima. Ani olinga ayogera
nti waliwo alina ettima mu byobufuzi kwegamba omanyi woba onyigiriza abantu toyagala kubalaba nga basanyufu mu ggwanga abantu balina kubeera basanyufu gwe olina okukola mulimu gwa kutambuza gavumenti ng'omuvuzi wa takisi oli wabeera mu takisi ng'ataddeho headphone ng'azina toyinza gamba nti va mu motoka yange lwaki ate osanyuse nnyo kasita abanga tatawanya balala abali mu takisi mwenga abali ne President Museveni mubona nga bwe mwayogera ensonga edo he appreciated that these things were not good oba mwayogera byasigalawo ebya Uganda nga bw'obimanyi President Museveni kirabika wabanga ekintu takyagala tekijja kukolebwa n'olwekyo tusobodde okulaga eggwanga tetutya kusinkana President Museveni omanyi mu opposition kati waliwo abamu abalowooza nti bw'okwata President Museveni mu ngalo kitegeeza nti oba akuguze kiringa ngo oba abantu bamutwala ng'omuntu oba afaanana atya tulaze ekifaanani titusobola okutuula naye kati nga nze nasooka kutuula ne President Museveni nga nkyalina emyaka loza 22 ngenda mu kuweza 23 nga nkyalina makerere n'olwekyo akena yasobola okukola ekintu ekyo kibadde kizibu myaka 10 iPod Summit ebadde tesinkanangako to comment one of the fruits the iPod nokubona nti currently DP erina ba members mu government nga minister Nakiwala Kiwinzi doza noyo minister w'ebyabana n'abakyala UPC erina minister Among Betty mwene company yetebwa Amobet minister wa lands could this be the fruits ate FDC nga tubogeddeko kali kubonayo kibanzanga yavaawo oyo yasala eddiiro waliwo bano abatasaze eddiiro kibazanga yasala kati wogenda mu gavumenti yafuna mirukadi enaku zino ziyita mirukadi njagala yasala eddiiro woba oyagala kwetegereza ebyobufuzi bya Uganda va mu katemba omuntu ng'azze n'abba embuzi yo kati wowulira omukulu w'okukyalo ng'agamba nti wagabidde gundi embuzi yo oba oyagala kunyiiza munno Museveni is a poacher kakati gwogamba ba poachers balina MOU ne Wildlife Authority nedda naffe tetulina MOU ekirala iPod tekola mulimu ogwo kubanga iPod teri bilateral iPod etugatta ffenna eringanga African Union naye olw'okubanga obyogeddeko njagala otangaze bulungi kubanga gwe ng'omunnamawulire omwesimbu kyetaaga abatulaba ku TV ne bamanya ti embeera gye tulimu si ya normal multi-party system ate gavumenti zonna zipookinga UPC yapookinga ba DP ne mu myaka gy'ekinaana bana DP bangi baasala eddiiro ne bagenda kati bano booyogerako saagala owe abantu abatulaba ekifaanani ti President Museveni oba NRM baatuula ne DP ne bagamba mutuweeyo Honorable Nakiwala simanyi mutuweeyo ekyo tekyaliwo kubanga nga president siina gwe nasibako omuguwa ku nsingo nengamba tajja genda nenemerera okumusika baatutwalako chairman waffe kati ambassador waliwo eyali omubaka wa FDC Honorable Ochula Mike deputy ambassador Cairo naye abanamuwulire mwagala nnyo okusiiga DP enziro DP ne UPC kubanga mwenna mbalaba muli ku agenda eyava mu nsiko okutta ebibiina bye mwasangawo naye UPC ne DP ng'ebibiina nafa batava mu nsiko anti mentality yamwe ye bali baba infectinga
kwegamba oli wajja ne Ebola mu studio tojja gamba ndi naawe ovudde Congo ajja ku infectinga kati abannayuganda abasinga bali infected with the bush mentality kwegamba mentality eyo egamba nti ebibiina ebiri traditional nga UPC ne DP birina okufa oluvannyuma ebibiina ebirala bisobola okukula ekyo kirowoozo kikyamu nnyo kati gwe lwaki tobadde toyogera ku gundi ku FDC kubanga tukyali wano I'm faulting you tukyali wano olw'okubeera dishonest kubanga because I see now Mama Mabira I see oli omulala wa kwegamba woba oyogera ku problem I can still mention them. Yes. I can mention them. Mama nze nkwogerera ku lwa Democratic Party titewaaliwo lwe twatuula ne tuteesa ku nsonga eyo oba ebibiina ebirala byatuula simanyi wabula Jimmy Akena ye yafubutuka n'agamba bayogerako ne President Museveni n'olwekyo buli kibiina olina okukitwala individually don't generalize. Yes, naye President Mao President wa DP kisoboka nti Minister Nakiwala Kiyingi waire nerina lyokuba proposed tiwamana ku waire from loose talk nimwe nokudde okwebuzaku nti muna are being fronted for this nga bwe nategedde nti bakubye nantaba amasasi ebyo nange mbiwulira wabiraba mu kubaba TV bwotyo nobide bigenderaawo nembuuza abantu bemmanyi nzijjukira nayogera ne Secretary General kati omugenzi Matia Nsubuga nemubuuza nti kati kino ekya Honorable Nakiwala kize kitya n'agamba nti President Museveni yatuukirira Archbishop wa Kampala Archdiocese bigenze wala anti nabyo tubyogereko His Grace Archbishop Kizito Lwanga n'amugamba mpaayo amanya President wa ddembe okubuuza buli omu asobola okubuuza buli omu n'agamba nti njagala kuwa omulimu okole ndowooza ojjukira n'ekyabazinga waffe baali bamugabidde kati basooka kutuuza abasoga bonna n'olwekyo ssebo oyagala genda mu dangerous point tujja kutuukayo kakati owekitiibwa President General wa DP you are now chairman of IPOD oli kwidda at a time when political temperatures diri kukula saawe nokuba era ndi musanyufu nnyo nti nyingidde nga omupiira guli heated awo njagalira awo tulina obuzibu buti mu Uganda tidi ife ababona amawulire netugakola bakola mu media of course as voters tulina obuzibu buti bwetubona mu bibiina ebyobufuzi mulimu engeri ya mirundi ebiri mulimu currently eri abantu abali independent mu politics nga tibali mu bibiina yabayo abantu abali mu bibiina nga balina independent mindset to the extent nti parliament yabaire eri kuvaayo ebaleetere dean of independence how are you ready to push this as a person who believes in multi-party politics okuleka multi-party politics are surviving mu systems zonna tuteeka okuwaayo space eri abantu abatayagala kuyingira mu kibiina kyonna nga bwonoolaba amakanisa amalala geita non-denominational kitegeeza nti toyinza kuba classifyinga nti simanyi bakatuliki oba baprotestant ekirala ekyo kiri mu constitution ya Uganda omuntu waddembe okwesimbawo nga independent kati ekizibu kyoyogerako kivudde mu mbeera nti abeeyita ba independent si ba independent kuba balina we beewunzise ate n'ekirala abasinga bamala kugwa mu primaries ne balyoka beesimbawo
naye ekyo nakyo tugenda kukinogera eddagala kubanga eddagala weeriri walina kubeerawo etteeka lye bateekawo mu parliament woba ogenda kubeera independent olina okuregistaringa in advance mu budde electoral commission esobola okugamba nti within 6 months oregistaringe ti you intend to contest as an independent kwegamba oleme kugenda mu primaries z'ebibiina oluvannyuma ojjukire nti ndi independent kubanga toyinza kubeera member w'ekibiina ate ne weeyita independent. It is a contradiction. President Mao, do you see that pass through this parliament? Of course, nze ku lwange ndaba nga tulina okukiteesaako kubanga tulina okumalawo emivuyo mu byobufuzi kubanga ebibiina bikola kinene nnyo okuteekawo akasengejja kwegamba omuntu waba azze ne kaadi y'ekibiina ng'omanya nti wabaddewo process ya quality assurance however imperfect omuntu wajjanga independent abeera independent n'ekiri mu parliament kati kwegamba oyinza okubeera ne caucus of independence kwegamba eyebeera caucus naye kati engeri gye kirabikamu kiringanga kati aba independent bakoze ekibiina ekyaba independent ng'ate whip waabwe ye speaker. Ensonga eyo tugenda kugiteesaako mu iPod tusobole okuvaayo n'ebiteeso ebisobola okugenda mu maaso ga parliament naye nga kiraga bwesimbu okusalawo mu budde toli independent. When I was saying report at parliament nabonaku owekitiibwa Geoffrey Kanya nga bali ku debatinga towards 2011 2018 bali ku debatinga presidential and parliamentary elections act nga ali kuleta proposal nti for somebody to stand as an independent you must not have belonged to any political party for the last 6 months. Nabonanga, we may not have that kind of a Ugandan who is as smart as that. Nze ndowooza awonjawukanamu ne Honorable Ekanya kuba engeri gy'osobola okukyusa ebibiina osobola ogamba nti ebibiina mbivuddemu kati ndi ku lwange ate ekyo kiyambako democracy kubanga wabeerawo abalonzi nga batamiddwa abavudde mu bibiina ekyo nakyo kiri mu buyinza bwabwe kati ng'eggana ojjukira muwala wa Kwame Nkrumah yali akulembera ekibiina kya kitaawe Convention People's Party CPP eggana ne bamusuula era yagwa n'akalulu k'obwa parliament kati juzi nayogera naye nga ndi Ghana nangamba nti nzija naye ngenda kwesimbawo nga independent kwegamba waliwo akatale kaba independent nako weekali tetusobola kaggalawo akatale kaba independent nako weekali tukaviireku. What is your take on abantu abali mu party but again with an independent mindset? Buli muntu alina obwongo bwe ali ku kadi ya DP ali kadi ya NRM ali kadi ya FDC kwegamba tutekewo olusalosalo wakati wa independent mindedness n'obusiyufu bw'empisa kwegamba omuntu okuvuma mukulembeze we tekitegeeza nti ali independent minded. Sure. Yeah. Kati wovuma managing director wa Baba TV nga bagamba nti Enoch ali very independent minded naye mu kibiina oyingiramu kubanga okkiririza mu kibiina ate obuyinza obwo busibukira mu constitution under freedom of association. Oba owulira nga amateeka g'ekibiina oba enkola y'ekibiina ekunyigiriza oli wa ddembe okufuluma ekibiina
olaba n'abaingereza kati basazeewo okufuluma European Union. Tokkirizanga kugamba nti ndi munnakibiina naye sikikiririzaamu. Kati waliwo endowooza endala egamba nti ebibiina tebiina mugaso. Abo nabo bwe bali tulina ku debatinga nabo. Kiringa nga abagamba nti Katonda taliiwo. Nabo bwe bali toyinza kubasiba. Toyinza wosanga omuntu ku kkubo ng'agamba nti Katonda taliiwo era kasitofa ebibyo biba biwedde. Toyinza gamba nti ojja kumusibako empingo omutwale Luzira. Olina okumwengeejinga. N'olwekyo mu kibiina tulina okubeera ne space ekkiriza omuntu okudisentinga, okudisagreeinga, naye ekibiina kirina okubeera n'engeri gye kisalawo. Ate ekibiina kisalirawo mu organs. Kati wetugamba nti ekibiina kisazeewo bwe kiti, olina okugondera ekibiina kikisazeewo. Naawe omubaka wa Parliament sigamba nti buli mulonzi yakulonda. Kati abatakulonda we batakuwa budde kukolera constituency. Nga buli lwoyitawo abatakulonda bagamba nti ffe tetukwagala era tetwakuwa. Ekyo kiremesa democracy. N'olwekyo njagala nnyo buli munnakibiina abeere n'obwongo obubwe ng'abukozesa. Naye kasita osalawo okubeera memba w'ekibiina olina kubeera mwesimbu kubanga ekibiina kitambulira ku mateeka. Wabaawo obutakkaanya tubeere ne debate ku nsonga zennyini, naye debate ezisinga kati ziri ku personality. Awo gye tugenda Mukagwa omulungi ka twetololemu eddakiika ndala eti tuyire tukalini Oweekitiibwa Norbert Mao, President General wa DP, wano mu studio liffe Baba TV Entinda. Baba TV, obusuga bulayire.